program tambula n'okumanya eggose tambula n'okumanya ku Ayimiride TV. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement. Mwebale nnyo kwekumira ku Ayimiride TV mu byafaayo byaffe ebya leero tukuleetedde Mobutu Sese Seko ono nno nga yali mukulembeze wa Congo. Mobutu Sese Seko wazabanga amannya g'amatuufu ya Joseph Mobutu ng'ono yazaalibwa mu October 14, 1930 mu Lisala, Belgium Congo, eno nno nga kati emanyiddwa nga Democratic Republic of Congo. Ono yazaalibwa omukyala Mali Mandela Nyemo ng'ono yali mukozi mu hotel wabula ate yadduka mu Lisala kuva eri abakulu b'ekyalo. Ono nno gye yasanga Albert Gibberman eyali omufumbi w'omulamuzi ne bakuba embaga. Mobutu yawasa omukyala amanyiddwa nga Bobla, ono nga bamukazaako erya Mami Bobby. Mami Bobby yazaalibwa nga 2 mwenda 1945 era ng'ono ye mukyala wa Mobutu owokubiri. Ono nno yafuga Zaire wakati w'omwaka gwa 1965 ne 1997 emanyiddwa nga Congo kati. Mobutu yasomera mu masomero g'abaminsani era wano we yatandikira emirimu gye mu 1949 mu Belgium Congolese Army. Ng'akyali mu magye yayambako okutambuza article ez'enjawulo mu mawulire Kinshasa. 1956 Mobutu yafuuka omuweereza wa Daily Future ate oluvannyuma n'afuuka editor owa Weekly Actualites Africanese. Ng'ayita mu mawulire, Mobutu yasisinkana munnakibiina kya Congolese Nationalist ekyali kikulemberwa Patrice Lumumba. Mu 1960 Mobutu yatiikirira Lumumba mu Bristol Round Table Conference ku meefuga era nga wano Lumumba baali bamusibye olw'emirimu gye yali akolera eggwanga n'omutima ogw'ekinnansi. Mobutu yawagira Lumumba okutuusa ku meefuga ga Congo agaaliwo mu 1960 era wano Mobutu yafunawo obukulembeze ku kifo eky'amaanyi nno ddala ekya Secretary of State for National Defense. Nga wayise ennaku 8 Lumumba ne Kasavubu bafunamu obutakkaanya era wano Mobutu yasalawo n'adda ku ludda lwa Kasavubu okuggyako Lumumba. Lumumba yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera okusibibwa. Mobutu yawagira Lumumba okutuusa ku meefuga ga Congo agaaliwo mu 1960 era nga wano Mobutu yafunawo obukulembeze ku kifo kya Secretary of State for National Defense. Nga wayise ennaku 8 Lumumba ne Kasavubu bafunamu obutakkaanya era wano Mobutu yasalawo okudda ku ludda lwa Kasavubu okuggyako Lumumba. Lumumba yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera wansi w'obuyinza bwa Mobutu era ng'amagye agaali gakulemberwamu ab'Akatanga gaatwala Patrice Lumumba ne gamusiba. Oluvannyuma lwa bino byonna Mobutu yakulemberamu olutalo mu mwaka gwa 1965 wano nno yalonda Joseph Kasavubu okumukulemberera olutalo. Mobutu yatondawo ekibiina kya Corps of Voluntaries of the Republic, ekibiina ekyamukuumira mu buyinza era wano n'akyusa n'erinnya ly'eggwanga okuva ku Congo okudda ku Democratic Republic of Zaire, n'akyusa n'amannya ge okuva ku Mobutu Joseph n'adda ku Mobutu Joseph Sese Seko wazabanga ekitegeeza omulwanyi ow'amaanyi n'antameggwa. Mobutu ng'amaliriza okwenywereza mu buyinza yalangirirwa nga omukulembeze omulungi azze mu bigere bya Patrice Lumumba era nga asuubirwa okuweereza obulungi nga Patrice Lumumba. Wano nno Mobutu okwongera okwenywereza mu buyinza yatondawo ebibiina by'amagye gamba nga okuli ekya Special Presidential Division n'ekya Civil Guard and Service for Action and Military Intelligence. Ebimu ku birungi Mobutu byasookerako okukola kwe kutondawo eggye okukyusa ebibuga okuva mu mannya ag'Olungereza
okugazza mu g'ekinnansi okugeza nga Leopoldville yafuuka Kinshasa mu mwaka gwa 1971. Ng'oggyeko bino eno, Mobutu yakola ebibi bingi eri bannansi ba Congo. Obukulembeze bwe bannansi ba Congo baalumwa nnyo obwavu n'okuba nga tebalina ke basobola kwekolera ko n'okwetuusaako. Bwe tutandikira mu by'eddiini, Mobutu yali mubi nnyo eri bakabona anti yassaawo olukonko lw'amaanyi okuva eddiini n'ensi ye. Mobutu yatiisatiisa bakabona okubasiba mu kkomera emyaka 5 singa baba balemeddeko okubatiza abantu be amannya ag'Ekingereza nga nno kineno kyagezaako okukola ayagala abantu bonna badde ku mannya gaabwe ag'ekinnansi. Bwe tudda mu by'okwejalabya, Mobutu yeejalabye nnyo mu ssente z'abannansi, gamba ng'okuzimba olubiri lwa Guuga, kuno nno kwe yagattanga n'oggula emmotoka ez'ebbeeyi omuli Mercedes Benz. Olubiri lwa Mobutu lwe yazimba lwawemmenta ssente z'abannansi bangi era yalutuuma erinnya erya Vassals of the Jungle, ko n'okuzimbako ekisaawe ky'ennyonyi. Ng'oggyeko bino byonna, Mobutu yassaawo obusosoze obw'amaanyi eri bannansi be, gamba ng'okugoba abatuusi mu nsi ye, ekyanyiiza abakulembeze ab'amawanga amalala, gamba nga Uganda, Rwanda, ko ne bannansi be. Mobutu yabassaako akakwakkulizo nti singa baba balemedde mu nsi ye agenda kubatta, ekyanyiiza abakulembeze nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame owa Rwanda, ko no Joseph Kabila ne bamwekobaanira omujja mu ntebe. Bano nno baamulangirirako olutalo olw'amaanyi olwatuumibwa Congo War I. Olutalo nga lugenda mu maaso, Mobutu yadduka e Switzerland okujjanjabwa Kookolo eyali atuuse ku mutendera ogusemba. Nga 23 May 1997 Mobutu yadda mu Rabat, Morocco, eno nno gye yafiira ku myaka egy'obukulu 66 ng'afudde obulwadde bwa Kookolo. Bwebale kwekuumirwa kw'MRU TV, sigadde nze BABIRYE BARBRA okutuusaako ebyafaayo by'abakulembeze.